Oh yes, Projan Media gwe mkutu gokka goyina okwekumirako nga bwejjo bwe nkugaa nti subscribinga, likinga, commentinga, sharinga Projan Media kuba ffe tuli family. Gwe mulundi gwo ogusoose okubanga weegatta ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo wabula nkujjukiza nti subscribinga obeere ng'okomentinga buli kaseera wano Projan Media TV osobola okubanga ekintu tukituusa ku level endala kuba wano Projan Media TV wano wokka YouTube channel yoka ewa mawulire amatuufu ate nga si lugambo kuba ffe ekintu tukituukira ddala ku ntobo yaakyo ne tukuleetera ensonga nga yonna ewedde ne tugisunsula ne tujjamu ebitali bituufu ne tukuleetera ebituufu byokka wano Projan Media TV. Projan Media TV osobola otusanga ku YouTube oba gwayagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe osobola okuweerezaako ka message ku 0702 07 1951 oba noti 7 noti 2 noti 7 19 51 ogenda kuba otusangako bulungi nnyo oweerezako ko message noga nti I want to join your WhatsApp group. Ngenda kuba nkuteeka mu WhatsApp group butereevu tutandika okubanga ensonga tuzikwasaganya. Nga bw'eri enkola yange Projan Media TV sisobola kulekerawo nga sibatumidde kuba mu abatufudde kye tuli essaawa zino. Nabagamba 30k subscribers by the end of January era ng'ogwo mugendo tunatera ogutuukako tubulayo katono nnyo. Ngenda kuba maaso awo mbalitirako ekifaananyi mutegeere nti ba subscribers tuweza emitwalo 3 era nga guno mulimu si gwange wabula gwammwe mu abasubscribinga gwatana subscribinga twegatteko bambi osobola okubanga ojoininga guno omugendo gwa 30k subscribers kwa Projan Media TV si yange si yaffe eno wabula yaffe ffenna nga Projan Media family okuviira ddala mu WhatsApp group paka eno ku channel yonna mwaba commentinga mukola omululu gw'amaanyi kyobola sisobola lekerawo nga sibatumidde. Nina Namata Anet comment yo lagirayo bulungi nnyo weebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Teddy Namujju okuwabula kwonna kulabye ku story ya Angume ya okwabula kwonna kulabye weebale nnyo okugobera Projan Media TV nosobola n'okuba otuweerezayo ka message akatuwabula ku nsonga ezimu oba endala era ng'okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Nisha Nantabula weebale nnyo Team Jordan nkulaba nnyo okola omulimu gw'amaanyi nnyo wano Projan Media TV. Waliwo ono gwe bayita Sharifa Seruma nkulaba kwoli nnyo. Nusula Gabula Team Oman nkulaba kwoli nnyo wano Projan Media TV. Waliwo gwe bayita Mali Juliet wabala nkutumiddeko nnyo eyo na gyoli yadde simanyi gyoli saawa zino naye olala oteekako ekitundu mw'osinzidde okubanga ogoberera Projan Media TV era nkutumiddeko nnyo okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Waliwo gwe bayita Shami Mastu nkulaba kwoli nnyo. Waliwo ne mukwano gwange ali eside Jordan Oman gwe bayita Masitula weebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Sara naawe nkutumidde okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Waliwo gwe bayita Akats Katongole erinnya lyannyumidde nnyo lino Akats Katongole nga bw'atyo bw'ali wandiise wano Projan Media TV obeerako ssaawa 4 24/7 era ndowooza gwe wahitinga notification button okubanga nti notification bell eriawo gwatana gihitinge obeere nga notifications onozifuna kuba ono Akats Katongole buli story abaagi commentingako. Sara naawe kyekimulaika wahitinga notification bell bw'ogihitinga buli story oba ogifuna bw'eba yakagwawo beetinga gw'ogifunye. Lydia Miles nkutumiddeko nnyo. Naboke Rachel nkutumiddeko nnyo. Jessica Joan kulabye Nakitendera Hayati nkulabye kwoli nnyo Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Reste Nanyonga n'abalala bangi nnyo Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Canada, Sharon K nkulaba kwoli nnyo okuva e Canada ne oludde okumpeeza ka message commenting account egere nti okyaliyo ombuzeeko nnyo Sharon K naye ngwa kwoli nnyo ku Projan Media TV nkulaba kwoli nnyo wano Projan Media TV era okola omulimu gw'amaanyi nnyo n'abalala. Waliwo gwe bayita Hanra Swale nkulaba kwoli nnyo. Maria Nina okuva mu Kikoni nkulaba okuva mu Kikoni wano nga ku Grand Global Police Station nkulaba kwoli nnyo Projan Media TV n'abalala bangi nnyo sobola list mpanvu etandika okutumira nsobola okumanya eddakiika zonna nga ntumira butumizi naye obulamu abatufudde kye tuli sisobola lekerawo nga sibatumidde. Kakinina ate goli true fan goli top fan Kakinina nakandi Farida abwe batyo Maka naawe nkutumiddeko nnyo. Era mukwano gwange bayita Rina ali Makerere Kikoni B nga gyoli eyo nga kukana hostel awo okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Emakinde naye emikwano mingi ekasokoso mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV wabula nga nvuddeyo eyo okubanga nkutuusaako emboozi yange olunaku olwaleero nga ebweri enkola yange ngimaze ey'okutumirako abantu abatubeereddewo nnyo wano Projan Media TV. Emboozi eriwo olunaku olwaleero nga ffe bweri enkola yaffe wano Projan Media TV
tukuliza wamu amazaalibwa g'omuntu yenna kaabe serebu naawe kennyini gwagobera Projan Media TV osobola tuweerezaako message oba ku WhatsApp namba yaffe ya 0702071951 ne tusobola okubanga amazaalibwa ago tugakuza ffenna kuba ffenna yenkola yaffe buli abalina birthday tugikuliza wamu nga family nga bwe nagambye Projan Media ffe tuli family ngwano ku Projan Media tusanyuka na buli omu buli atuuka kukyengera tuba tulina okusanyukira wamu nale nga Katonda bw'alagira era nga bweri enkola yaffe olunaku lwaleero ngenda sooka njozeeyoze muganda waffe Dr. Hamza Ssebunya leero birthday ye. Dr. Hamza Ssebunya ye mwami wa Rema Namakula official wa Rema Namakula oluvannyuma lw'okwanjula okwaliwo mabegakawo omwaka oguwedde era okwanjula kwagenda bulungi kwalimu ssente nnyingi yadde kwayogeza abantu bingi nnyo ng'era ebigambo byavaayo mwavaayo n'omuntu eyakuba live ku Facebook ye oluvannyuma lwa Rema okusalawo nti agenda ne Hamza Ssebunya n'akuba live omwavaamu n'akagambo omwavu wakufa nga sitole bwe nagikuleeteddeko so ginoonyaako awo wansi sitole y'omwavu wakufa ne kano kadole kwakike bakozesa nasobodde okunoonyereza nenkutegeeza nenkolera olugero nga luwanvuko olukutegeeza kano kadole gye kaasibuka okubanga ke bakozesako omwavu kwaki kwe bayita omwavu so ginoonyaako awo era nga Rema teyatudde ngeri gyali omwami we bawe ate nga yakagraduating mabegakaawo ndowooza okiraba nti ebirungi bigenda eri balungi bokka oba eri abeetegese era gwe naye weetegese ebirungi bijja kusaidiyo ebirungi tebigenda eri oyo ateetegese eyeetegese yaba receiving ebyengera byokka kwe Rema teyatudde yagendeddeyo ku social media oba ku Facebook ye n'ateekayo message ngenda gikusomerako wano male ngikufunuulire oba tugezeko ogigeyageyamu naawe ali ku Projan Media TV osobola okuba nga ovaayo gw'ayagaliza Rema ebirungi naawe ayagaliza Dr. Hamza Ssebunya ebirungi osobola okuvaayo naye n'omuyishinga ka happy birthday akalungi wano mu comment box oba ku live chat yaffe awo bulungi nnyo. Message ya Rema egamba nti happy birthday Happy n'ateekawo akatima muntu wange my strength my peace my joy my happiness my buli kimu may Allah guide you and protect you always love you my sebufo bw'olaba engeri gy'akawandiiseyo akasembayo awo kasebufo yawandiisa akagambo se n'awandika bo ne ka fo n'ateekawo akatima oyo Rema Namakula ng'alagira ddala nti amazaalibwa amalungi agezako okwagaliza baawe oba baawe official ng'era maaso awo bagenda kuba bakuba empeta wedding oba mu basiraamu yebeera eriwo eyo gyagenda omukuba maaso awo mu kirumira yatusuubiza nti egenda kuba yatabunye era naffe tugirinza wano Projan Media TV tusobole okusanyukira wamu ne Rema Namakula wabula eyo post ya Rema teyaleesa abantu abasinga nga batudde okusinziira ku bafaani be n'abatali bafaani be Eddy Kenzo bonna bavuddeyo nga nsobola okusomerako comments ezimu wano nga bwe zitambula wano ku story eno omu ku bafaani yavuddeyo n'akuba screenshot emyaka 25th of December 2015 Rema yawandika post era nga ayagaliza Eddy Kenzo amazaalibwa amalungi so omu ku bafaani yavuddeyo n'aleeta akafaananyi ako n'abugatta bubiri n'ayagaliza ne Dr. Onasonya mukatono n'ayagaliza ne Dr. Hamza Ssebunya amazaalibwa abalungi nga bw'olaba screenshot awo nga bw'ogira bw'etambula awo wansi yamaze n'ateekawo oyo faani bamuyita Tamali Angel yabaddeko munyungi ndala n'abanga aleeta history oyo n'atujjukiza nti Rema yakola ekintu kye kimu ku Eddy Kenzo kiba kitegeeza Rema ne basajja be aba abaagala nnyo omukwano aba namutuufu nnyo wabula yavuddeyo n'agezaako wano otugamba nti long live Hamza Dr. Hamza Ssebunya osobola okuba ng'olaba nga Rema awishinga omusajja omulala birthday endala ndoza mulya comments ez'abafaani wano n'ateekako hashtag omwavu tajja kufa bangi nnyo abavuddeyo ne baagaliza Dr. Hamza Ssebunya amazaalibwa amalungi waliwo wano avuddeyo n'agamba nti happy birthday King Bawa Rema oba Bbya wa Rema waliwo eyavuddeyo n'ayogera be batyo bangi omanyi nga mu bulamu si nti buli omu ayinza okukwagaliza ebintu ebirungi so mubaamu negativity ne positivity naye ebiseera ebisinga nze mpanya abantu advice nti ogendenga nnyo ne positivity kuba negativity they are meant to be there zirina okubaawo mu bulamu oyagala toyagala zirina okubaawo n'okola ekintu ekirungi tosobola kusanyusa abantu 10 bonna ekyo kyolina okumanya mu bulamu so Rema yabadde mu masanyu ge ng'ayagaliza bbaawe naye however wabaawo ba haters ajja oba abamu teba ba haters oba bula lyabikola ne bajja ne banga tulina naffe commenting oba naye bamulabeko nti akomentinze najja n'ateekawo negativity naye oluusi abatamu meaning oba abamu just basumbuyi kyolina okumanya mu bulamu nti
n'obanga otuse ku byengera sinti buli omu alina okwagaliza. So Rema n'amakulu yafunye comments nyingi nnyo. Waliwo wano eyavuddeyo n'agamba nti happy birthday doctor, may you live longer to witness Amaru becoming the first female president of Uganda. Omu yavuddeyo n'abanga akola ki ateekawo comment ng'eyo ng'ayagaliza Dr. Hamza Ssebunya n'obula naye neeyongeyo n'agamba nti ayagaliza Amaru fena tumumanyi ye muwala wa Eddie Kenzo. Amaru muwala wa Eddie Kenzo wabula yavuddeyo n'agatta ebintu bibiri. N'agamba happy birthday doctor, may you live longer to witness Amaru becoming the first female president of Uganda. Nti tusaba owangaale osobola okulaba nga Amaru Musuuza afuuka president omukyala asookedde ddala mu Uganda. Wano mu ggwanga lyaffe Uganda bye bimu ku byenyiza okuleetera comments ezigenda maaso wano ku Projan Media. Wabula gwali Projan Media, vaayo oyagalize Dr. Hamza Ssebunya. Genda mu comment box yaffe oyagalize Dr. Hamza Ssebunya birthday nnungi. Kuba eno kapo oterekera okukola mawulire. Buli lukya ku makya wabawo eggulu erifuluma oba babawo ka story ke babafulumiza akagenda osanyusa abafaani baabwe. Era abafaani bo basanyufu naye wabawo side eri endala mu bulamu nga bwenkugaye nti toyinza sanyusa abantu 10 tosobola kusanyusa bonna. Era wavaayo omu oba oyinza oga nti ku mbaga tekubula musiiwufu. Era comments ozirabe ezagaliza amazaalibwa amalungi gye ziri wabula n'ez'abaheeta gye ziri. Gwe yeekumire Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Waliwo abana abantu wammanga mbalaba ku ebuli nnyo sobola kugenda nga sibatumidde. Sherina nkulaba ku oli nnyo oli awo ku YMCA Wandegeya ku oli nnyo. Nina muganda wange bayita Melad Milo Ofula gyali nnyo emakerera kwali mu School of Law gyali sawa zino Projan Media TV. Era tukubeera bulungi nnyo ddala. Mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV, fe tubaagala nnyo nagamba fe tuli wano kuweereza kyonna oyagala tugenda kuba kikutuusaako. Kyobula buli akagwa wano wakati mu ggwanga bansobola okukutuusaako bulungi nnyo nga tekayina dakiika yonna gye kayiseeko. Era gwe yeekumire Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Jordan, Team Canada, Team USA, Team Uganda, Kampala Uganda, Makinje, Kireka Kasokoso neyo batumirako nnyo kuba eyo gyensibuka bulungi nnyo mu ghetto zeyo wansi gyensibuka. Era gwali Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi. Obula ngenda sembyawo nga nkuga nti subscribinga, likinga, commentinga, osharinge content wa Projan Media family cause we are family.